so omuntu tabeera mukasi wo okujjako nga ogenze ewaabwe ne bakulaba ne bakumuwa n'omuwoowa katono omuwala decision neema gye yakoze ng'ayagala atwala omulenzi ewaabwe yakkiriza babawoowe afuuke mukyala we. So twagala okumwebaza obukuli kuba bino byonna byemumuwerekereza yabitegedde nti bijja kubaawo naye n'akola decision akaddiwa agenda omuwala 30 years obeera okyalinga kimuusi. It is the final channels and alongside SPV Graphics. Welcome to another fresh week. Tukomye on story ya Reme Chalanda okuva last week. Sheikh Nuhu Muzata avuddeyo naawe ndowooza ye wakati wa Rema ne Kenzo. Omukulu ono Muzata mumumanyi ayogera ku nsonga enningi ezigwa mu ggwanga wano ez'enjawulo, ez'ebyobufuzi, ez'ebyobulamu, ez'ebyemirimu n'omukwano. Avuddeyo nnyo ku mbaga nnyingi nnyo, ndowooza mujjukira ku mbaga ya SK Mbuga n'ayogera ebintu by'okubba abasiraamu, ebintu by'abasiraamu n'abyogerako, eddembe ly'abasiraamu n'abyogerako, abayimbi nga basiraamu naye nga mu kisiibo bayimba aboogeddeko era n'abatangaaza. Ne buluno nno yavuddeyo n'atangaaza ku kya Rema okuva ewa Kenzo. Wadde bombi basiraamu naye agamba Kenzo teyagoberera ddiini ya busiraamu, wadde ne Rema yasooka n'agwa mu nsobi n'atagoberera ddiini ya busiraamu. Eddiini y'obusiraamu egamba omuntu aba mukyala wo ng'omututte mu bakadde be ne bamukkiriza, ne bakkiriza mmwe mwembi ne muwoowebwa. I think kyekyo okuwoowa kigambo kizibuzibu okwogera naye munantwaliraawo. Agamba omukyala n'omuzaalamu abaana 10 woba tonnamuwoowa taba mukyala wo. Era yasanyukidde nnyo ekya Rema okuva ewa Kenzo n'agenda ewa Ssebunya dokita n'amutwala mu bakadde. Ndowooza n'omukolo gutuuse okuwoowebwa ndowooza kwaggwa dda. Twabagamba nti Rema ono yali yavadde wa Kenzo omwaka nga gumu. Kenzo just n'aba musajja mukulu n'asirika. Ebigambo bya Sheikh nno si byangu nnyo kuwulira n'obyagala nga totaddeyo kulowooza. Naye tubuuza, obufumbo kye ki? Obufumbo y'empeta gye batadde ku mukono oba obufumbo be bantu ababeeragana bombi ne mwetegeera? Kuba tulabye embaga nnyingi nnyo. Embaga ya muwala wa Mutaasa Kafeero ndowooza ali emu ku ezo ezisinga amaanyi. Naye nkusiba nti teyafumbayo wadde wiiki 3. Tulaba emikolo mingi nnyo ku ma TV gaffe ennaku zino, emikolo n'embaga, ng'olaba abantu nga bakola embaga ez'ebbeeyi naye nga bantu bakulu balina n'abaana bakulu bazadde n'abaana. Nze ndowooza tewalina kubaawo timetable di wolina kukola mukolo gwa kwanjula, mukolo gwa kukyala. Mulina kusooka kukiriziganya gwe n'omwagalwawo ne mwetegeera ne mugamba kati katukikole, oba ne musooka mwezimba then ne mubaawo. Ebintu bino ebyokukyamukira mu mikolo wadde kale eddiini egamba kirungi nnyo, kyo kirina kuba that is the ideal situation. Kirungi nti nga temunabaako kye mwekolera musooke mu bakadde mukole emikolo. Naye nze ndabyeko abantu abasoose mu bakadde ne bakola emikolo ne balemu adde okuzaala akaana. Nze awo we nagambira sisobola kuwasa mukazi mukuba mbaga nga tannanzaalira. Gwali eyo osobola okunvuma, osobola okugamba nti ndi kasajja akakopi, it is okay. Naye yeyo nange standard yange nagamba nzokola omukolo gwonna omuntu amala kunzaalira mwana nentegeera nti gwe ntutte azaala. Sigenda kugula kintu mu katale nga sinakigezesa. Eyo stand yange. Kyemmanyi basajja bangi nnyo abalinga nze olw'ebizibu ebiteebereka. Olumu oyinza okuba okyapangisa oli mukazigo n'obonyabonya abantu wedding meeting yerererere okyapangisa okola embaga. Okola embaga omale oddireyo ewaka mu special oba oddeyo bakukonkoneeza omwezi. Nze ndowooza priority yange yes obufumbo bulungi nnyo naye I think times have changed. Nti tebikyalinga luli. Omukulu Sheikh Muzata munaddiini tumuwa ekitiibwa, nange kenyini nkimuwa. Nsonga nnyingi nnyo avuddeyo n'azoogerako ng'era oziraba zirimu eggumba. Ku nsonga ya Kenzo eno, yes mutuufu Kenzo ayinza okuba yalwawo, naye tetunafuna sayidi ya Kenzo etubuulira lwaki yalwawo.
Agamatono genfunyeko mu nkubo galaga nti omukyalo ono Rema si muntu mwangu nnyo kubeereka naye. Si muntu mwangu nnyo kubeereka naye era Kenzo muzira. Omanyi buli muntu alina attitude ye n'enkula ye n'empisa ze. Bagamba mu bakyala abazibu mu nsi y'omukyala Rema. Oyo mukyala si mwangu nnyo nga bw'oyinza okukirowooza. Era wokakasiza nti si mwangu, sooka olabe decision gye yakoze n'agenda ew'omusajja. Already alina abakyala 3 yabakolako dde emikolo ye kyekimugaana okuba owookuna. Bwe tugamba nti no yavudde wa Kenzo lwa butamuwoowa lwa butamukolera mikolo, ne Kenzo yamusanga n'omukyala. Okitegeera? Ne Kenzo yamusanga n'omukyala n'omwana. Senga yabadde ayagala gamba nti nno kuluna ayagala ebintu bibeere mu makubo matuufu, nandirowoozezza nti yandifunye better of what we have seen. Yes, tuyinza okuba tulina bye tutamanyi. Ffenna twogera bwogezi tetumanyi. Bantu babiri bo ne Katonda waabwe be bayinza okumanya kiddala ekituufu ekyaliwo. Sheikh Muzata yagambye Rema abakusigala wa Kenzo bandimukozeseza nga toilet paper. Nze nno ndowooza si bwe kiri olw'ensonga abantu bano babiri bonna balina bye bafaanaganya. Bonna bayimbi, bonna batobye n'ensi eno bamulekwa, babadde beetegedde era nga beezimbye. Nze ndowooza senga Katonda abadde asobola obbongerayo omukisa ne beeyongera okwegumiikiriza, this would be one of the best couples in Uganda. Celebrity couples I mean in Uganda. Naye webityo bye byazze. Katuulire Sheikh Nuru Muzata nga annyonnyola agamba Kenzo wafuula Rema toilet paper. Oba ali oyagala mukozesa nga toilet paper. Simanyi toilet paper esula mu kalina. Sigimanyi eyo. Kati Kenzo ayinza okuba alina ensobi ze naye ze yakola. Na at least ya respectinga Rema n'amuleka mu nju n'amukola buli kimu n'aleka awo n'agamba Rema beera awo no okuza abaana. Beera awo okuza abaana baffe. Era abantu bano badde balaganye ekifaananyi ky'okubeera mu mukwano. Naye Sheikh Muzata nga omanyi musajja tanyigirwa mu ttooke. Okapakudde mu ssomero tekamaze na kusoma okataddeko amagezi ne gakulima nti okazaalako omwana tewaba afuusa mukyalawo. Senga byali bwe bityo n'omukazi ayeetunda ku street asobola okuzaala. Kati anaaba ku mukazi wanyu. Naye ne mubeera n'abaana b'abannammwe ne mubakaddiya bino ababyogera byonna bye muwulira babyogera oluusi banzikiriza ndala. Naye ffe muzikiriza yaffe ey'Ekisiraamu omuntu tabeera mukazi wo okujjako nga ogenze ewaabwe ne bakulaba ne bakomuwa n'omuwoowa. Kati ono omuwala decision Rema gye yakoze ng'ayagala atwala omulenzi ewaabwe yakkiriza babawoowe afuuke mukyala we. So twagala okumwebaza obukulu kuba bino byonna bye muwerekereza yabitegedde nti bijja kubaawo. Naye n'akola decision akaddiwa agenda omuwala 30 years obeera okyalinda kimuusi. Ekyo kyagamba nze Muzata kuhafa essential y'emyaka 3 mutwalawo. Era olina okuddamu ebibuuzo bingi obadde oli luddawo. 23 kyakuyitako ng'okola ki? Era bwe bansazeewo nkunoona ku magalibi ewammwe. So byebigane bwe n'oyagala okaddiisa omwana w'abanno omuyita muyembe owulidde aa. So tumwebaza okukola decision ku abazadde. Njogera ng'omuzadde abaana baffe batuluma. Era mu abawala mu obuwala mbagamba mulekerawo ogenda okwewaŋŋamya mu basajja ababazannyirako. Wero sijja kwogera birungi. Abo abasajja ababazannyirako wakuteeka emwe takuwasiza bayinza n'okuba waliwaabe bakumanyi naye nga takuwoonye. Obeera toilet paper eri used bagize ekikola ki? Bagize giflashinga. Wabakulaba nze mbabuulira. Sheikh Nuru Muzata musajja mukulu, musajja munnaddiini omukuutitivu, era tayinza kwogera kigambo kye n'okiyisa mu maaso. Ne kuye n'ensonga yavuddeyo n'aginnyonnyola nga bw'owulira. It is the final channel, Zanella alongside SPV Graphics. We're out.